kale owebale kubanga ate akola nnyo mpaka za masaza ga Buganda. Game eri mu masekati ga ttiimu y'abanaffe essaza lya Buvuma lirimu kubanga ate litunkana Kyaddondo mu kaseera kano. Seconds 30 zokka zizakayita ku game eno nga wogulengera abeetimbye omujoozi gwa goyinza kubanga oyita papo ye ttiimu y'abanaffe essaza ly'abanaffe aba Buvuma. So nga ate Buganda wange bolengera abali mu blue ly'essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo. Game yaguddewo Kyaddondo basobodde okubanga tebawangudde game yaabwe yasoose yabadde goal emu ku 0 nga bakuba essaza ly'abanaffe aba Bulemeezi. So nga ate essaza ly'abanaffe aba Buvuma wali ku ntenje rusaza ground Mbugere basobodde okubanga tebajjeyo amaliga goal emu ku emu. So this is match day 2. Tugenda kubanga tetulaba amasaza gano gombiriri agali gesisinkanyeko Muganda wange. So nga ate era mu mwaka gwali gwa 2022 essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo teryasobola kubanga likuba ssaza lya Buvuma. Ekyamaanyi bakola maliri kakati no bakulengeza mu bank liri n'essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo be balina eketorovu bagezako kubanga bagaba akabajo mpola mpola wane bagaba na switching mu banga wano Kyaddondo bagutomeddeko bulungi nnyo. The tense is high. Tuli ku majo ku kisawe ky'abanaffe ab'amajo abantu bakyayingirira ddala. Guli noti Kyaddondo wano bagezako kubanga bayiya mpola mpola. Goalkeeper avuddeyo n'agusimula busimuzi n'ogenda teguna kubanga teguyita. Baba n'abasajja ba Kyaddondo be balina eketorovu bagabako mpola mpola. Basajja ba Buvuma be balina wano. Bana Buvuma bagezezaako kubanga bajja weewaawo newankubadde entambula nzibuzibu naye leero ekidyeri kikoze omulundi okusooka gumukakati wano bakuba. Oh my goodness, gisevinze bulungi nnyo kino ki goalkeeper. Buvuma babadde bafunye akagoolo babadde bakubye ennyanda naye omupiira goalkeeper abadde so equal to the challenge. Bakulengeza wano omupiira guzze nga gwambire nasiba bulungi omulezo just number 3 nakuba ku goal wabula goalkeeper abadde so equal to the challenge naguteeka mu koona. Ekoona terivuddemu kalungi. 0 Mubeka kaonawo nze sports philosophy omutanya w'ensonga z'ebyemizannyo mpaka za masaza ga Buganda. Buvuma asamba Kyaddondo match day 2 ku buli side. Kakati no Kyaddondo bagusimulanga muwanvu wano gwa kutomera mitwe tebannaba kubanga tebagufuna. Kyaddondo ne banyiga mu space bagezaako kubanga tebayiya wabula gugalidde bulungi nnyo omulenzi w'essaza ly'abanaffe aba Buvuma. Banna Buvuma nkugambye paka mu kaseera kano bakyayingira gukyali noti gwe wenna yeetegereza ebigambo gwe wenna awuliriza gwe wenna agoberera gukyali noti bakazi amasaza ga Buganda. Tuli ku majo playground wetugendedde ddala maaso okubanga tetukwasaganya ebigambo. Golengera ku screen abali mu blue ly'essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo. So nga ate essaza ly'olengera eryambadde papo ly'essaza abannyinimu abakyazizza. Baba nono be balina basajja ba Buvuma baagala alegolo wano lakubya akapiirapiira genze bugenzi wabwelu gukyali noti gugenze bugenzi wabwelu. Dakika 4 tuli mu kitundu ekisooka naye Muganda wange oba otunuulidde essaza ly'abanaffe aba Buvuma bakyagezaako okubanga ate batetenkanya. They are penetrating, they are squeezing. Oyinza okugamba Kyaddondo mu dakika zino ezisoose they are suffocating. Ebajja aziyira kakati nno Kyaddondo erikola n'olulumba wuno just number 17 wano badifuna goal. Kimugalidde bulungi nnyo kidefenda ky'essaza ly'abanaffe aguddewo ono. Abawagizi babadde bawanise emikono nga bagamba refali agambye gwabadde gwayise dda. Kitundu kisooka mpaka za masaza ga Buganda kiwerabira. Mpaka za masaza ga Buganda zezimu ku mpaka mu East Africa ezitakuonebwako era wozoogerako bagamba ebyo byabanene abakongo abatiz banakenya bonna we bawulira empaka za masaza ga Buganda bagamba twagala kubanga tetusambirako eyo. Kakati no bagusimudde nga muwanvu gwa mito wano Buvuma bagezaako kubanga teba ya Kyaddondo wuno El Capitano nagutereka wano mu center back ne bagusimulanga muwanvu essaza ly'abanaffe
aba Kyaddondo tebabaganya kubanga ate bakuba mpira gonna ku target. Sofagwa kasuka naye oba wetegereza back y'essaza ly'abanafu abavuma bakyali so organized, bali organized, totally organized kyenyiza okuba nga ate nkugamba ku dakiika zino ezolekera okuwera 6 babano essaza ly'abasajja bano bannabuvuma bagezaako kubanga bayiya alegol mu kitundu ekisooka. Teweerabira nteekateeka za mpaka z'amasaza ga Buganda, dakiika 9 ze zaakayita ku geemu eno Buvuma North. Essaza lya Kyaddondo bannyini Kampala babalaziro kakati no gwa meto wano Buvuma bagutomeddeko bulungi nnyo. Refari ayina kyagamba wano. Bagenda kubanga ategwa kusimula agudda ku sayidi y'abanaffe aba Buvuma bakulengeza back w'essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo. Yagenda okubanga ate asimula naguteeka mu bbanga wano nga gwa munyonyonyo nga Bomadia gwakutomera no refari n'agamba aliwo omusambi wa Buvuma gwe bakonye. Free kick. Musambi ali ku ttaka wano yenyoola. Kapitani wa Buvuma agamba refari sibitegeera, abasajja batubeeredde kinga batukoona. Bw'atyo omusawo azze okuba nga ate akola ogugwe.
Referee n'agamba omulenzi ono wa Kyaddondo Jazz number 5 kakana tusambeko akapiira. Gambye kakana mpola mpola sebo. Tulina okuba nga tutusamba akapiira with a fair play. Sagala ku byakwekoonako enzo si wrestling. Bukyali not dakiika 10 zezakayita ku kitundu ekisooka. Vibe tenaba kubanga ate yanjawulo nnyo ku kisaawe wano. Oba weetegereza abawagizi ba Buvuma bakyali bannyogovu. Ndowooza bakyalinze Kaggoolo. N'abawagizi ba Kyaddondo Sufa nabo bakyali bannyogovu. Kakati no Buvuma yino be bayina ne baguteeka mu bbanga. Omupiira gwonna gwa mu bbanga buli dakiika. Tebanaba tusambira ku TikTok. Baba no Buvuma Jazz number 11. Switching amasa no bagala kuzinduukiriza abatomedewo bulungi nnyo. Buvuma be bakyayina. Kyaddondo tebabakkiriza naye they are penetrating wano. Referee n'agamba musambe no situka tusambe Buvuma. Ne baguteeka mu bbanga eno. Batomede bulungi nnyo badefenda b'essaza ly'abanafu aba Kyaddondo. Uno El Capitano wa Kyaddondo n'aguteeka mu bbanga egeza kubanga tayita mu gobola namba 7. Guyise gwa kaska. Referee n'agamba omupiira gwa ssaza ly'abanafu aba Buvuma. Bibagenda okubanga ate ebaka asukka ebigambo. Zerumu beka kawunawo. The sports philosophy omutanya w'ensonga z'ebyemizannyo. Buvuma bagusemudde nga muwanvu nnyo wano gwakwetaasa. Ne bagutomera ne gujja buzi. Tuyinza okubanga twolengera mu geemu eno. Basajja bonna buli agukwatako aguteeka buteesi waggulu. Buli akwata ku mupiira babukube mu bbanga. Oyinza okugamba bavuganya ne airline y'eggwanga Uganda. Ya Uganda Airlines. Banzijukiza zino engero z'ekula yeebuuka. Buli akwatako akuba bukube mu bbanga. Kakati waliwo wano gulwanira kyani kya Buvuma kyani kya Kyaddondo. Buvuma finale. Referee n'agamba Buvuma okufuna omupiira guno balina gwe balideriddemu kaawo. Kakati no free kick. Agudda ku side y'abanaffe bannabuvuma. Dakiika 12 gukyali not. Teweerabira mpaka za masaza ga Buganda. Tunoonya champion ani akijja ku buddu. Jjukiranga ennaku z'omwezi 21 buddu yaggulawo n'essaza ly'abanaffe abagomba ne mukube mu 0 wali ku kisaawe ky'abanaffe aba Kitovu. Twabadde na wiiki esooka amasaza gano gombirire twalabidde Kyaddondo nga wangula. So nga ate Buvuma yabadde akola amaliri agabadde mu goal M. Free kick ne ya Kyaddondo. Bakulengeza defense y'abanafu abavuma bali so busy wano. Ono atomedde atya talina ball control musajja w'abanafu aba Buvuma rather Kyaddondo. Kakati no Buvuma bagezaako okubanga ate wano bayiye ebigambo bakwata ku break wano nno. Defendinze bulungi nnyo ekisambe kino ekyassaza ly'abanafu aba Kyaddondo. Bakulengeza bannabuvuma bakyali bayongobevu nnyo. Referee agamba buli kaseera taikondo buli kaseera bikiki ajja kubanga atabikiriza. Gambe kisajja kubanga atakkiriza ebintu bya wrestling mu kifo kino. Gukyali not dakiika 13. Semudde bulungi goalkeeper okujja mu maaso eno ttiimu essaza ly'abanaffe abavuma badde bagezaako kubanga bayiga golo yaabwe. Wabula kakutte bulungi ka Musayi Mutoka goalkeeper ka Kyaddondo n'okweraga ne keeraga. Naguteekako boot ne gujja wano mu bbanga wagutomera mitwe nkugambye buli agukwatako babukubi mu bbanga buli agukwatako. Banzijukiza amasaza ga Buganda edda nga bagamba okuba gya masaza anti ng'osimula nnyo mu bbanga. Omupiira gwa leero gukuza ku njogera eyo oyinza okulowoozaamu nti muganda wange. Bakulengeza omusambi wa Buvuma ali ku ttaka yandiba kamuziro w'essaza ly'abanafu aba Buvuma ali kulya abeene. Wabula amaze n'asitukawo referee n'agamba free kick okuvaako wano mu center. Buvuma banoonya golo yaabwe mu kitundu kino ekisooka. Wabula ne Kyaddondo bakyafunvubidde batsofa oba otunuulidde. Buvuma bakyali bankizo nnyo okubanga ate balumba. Kakati bagusimudde nga gwa mu bbanga wano n'asibya atya ne bagaba kamubiri tebinaba kubanga biggwa. Ne gogenda mu ngalo za goalkeeper n'anyweza. Bwe gutyo we gukyali. Sofa essoza ly'abanaffe bannabuvuma balumba naye tebanabakuba kuzira ennyanda ezitiisa ku goal. Empiira gituukaawo bagizanyiramu. Mpiira gonna bali mu gwefutika bwefutisi wakati mu kisaawe naye gutuuka ku goal. Buvuma badde tebanaba kubanga tebakola ebyafaayo
bade tebanakola byanjawulo nnyo mu game eno oba weetegereza omupiira nga yegutambula dakika 15 zakaita ku kitundu ekisooka ekya game eno bagusimudde kakati nno bana Kyaddondo ne bagutomera nga yeguzze babano basajja ba Kyaddondo ne baguteeka ebbalibbali eno mu lugoba lwa namba 3 bageza kubanga ate bakola olulumba teruguse bulungi refali n'agamba empiira giri ebiri ku kisaawe refali agamba empiira ebiri ku kisaawe tajja kubanga ate amalako nabyo ogumu guve ku kisaawe kati no n'atandika fair play nga y'abasajja b'e Buvuma wano ne bagutuntumula mu bbanga wabula goalkeeper avuddeyo nakuba bulungi nnyo ebikonde ne guvaawo noti naye abasajja ba Buvuma bagamba wano emajjo twagala kubanga tetugujjawo bakulengeza jazz number 17 essaza ly'abanafu abavuma nawe kasuka wano mu ntabwe tebina bagubanga biggwa Buvuma wabula babadde babakute offside guyise offside katulinde tulabe assistant referee agambye waliwo offside oba ekisobyo ekibadde kikoleddwa gwakusimula gudda ku side y'abanaffe bannyini kisaawe kino ekyamajjo okutuuka e Buvuma oba tolinye wali ku kinaalo oba eryato olina okuba nga olina ennyonyi yo oba mpoziko ng'oli invisible ng'olina engeri gy'oyitawo nga tolabika bagulese wano mu sente temina kubanga bigwa bagutomedde bulungi nnyo neguddayo basajja ba Kyaddondo sofa kakati bakuba bukubi back bakubanga ebuze babano aba Kyaddondo ne basentalinga wano bagezaako kuba nga bayiya jazz number 11 ne bagwerekera Kyaddondo bagezaako kuba nga bayiya bayise mu lugoba lwa namba 11 bagulese wano no mu sente abadde ate ono adifendinze mukakamu nnyo kisajja ky'essaza lya Buvuma kino kigambe nedda tetujja kubanga tetubikiriza ne bakubanga yeguzze nkugambye emitwe gy'abasambi giri so bize ku kisaawe gujja weguddayo bagutomera nga yegwaze buli saawa buli dakika bagutomera nga yegwaze noti esco mu kaseera kano ebigambo we bikyali mpaka z'amasaza ga Buganda 2025 Buvuma atuuka n'essaza lya Kyaddondo mu kaseera kano egemu eri mu kitundu ekisooka dakika ya 18 bakulengeza okusimbula wano kwa ssaza ly'abanafu aba Kyaddondo bannyini Kampala abakyaliza wali ku kisaabi ky'abanafu abahamu oba kiyite Amesi Kigundu ne bagusimula nga mwanvu tebina bakubanga bigo wano basajja ba Buvuma bagezaako kubanga badefendinga ebyabalonje Kyaddondo babadde bakubye wano ennyanda ku goal wabula tesobodde kubanga evaamu kalungi ugenze bugenzi wabwerera goal kick y'essaza ly'abanaffe aba Buvuma goal kick y'essaza ly'abanaffe aba Buvuma tuli ku kisaawe ky'amajjo gukyali noti bagutaddeko taichin teke mubanga wano gwakutomera Kyaddondo bagutomedde bulungi nnyo ne baguteekako ekigere nasamba bulungi nnyo jazz number 4 w'essaza ly'abanaffe aba Buvuma bebambadde purple so nga ate blue essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo goal kick y'essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo wabaddewo okuyisa goal kick y'essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo goal kick bagusimudde wano nga mwanvu gwakutomerako nti ebinaggwa babano basajja ba Kyaddondo wabula baba obusajja bwa Buvuma buli so tight tebubakkiriza kubanga ate balyako kugabako kabajjo buli Kyaddondo egufuna nga bagikoona kakati no gugu nono bantwalira Buvuma guyise kidefenda kizze kiri solid buyise muganda wange egwise muganda wange kiyinza okuba nga nkutegeeza dakika 20 ziyise ku game eno
baba n'abasajja ba Buvuma ne baguteeka mu bbanga bakupaata iki so ne guyita gwa kasukeera basajja ba Kyaddondo basuze busuzi Buvuma banyiivu nnyo bali solidi tebagala kubanga ate bamanya abasajja b'e Kyaddondo bwe teekateeka bwetambula ekitundu kisooka abalenzi okuli goalkeeper bwabye Kiyaga Mande wafula Kirumira akyazize Kasajja Captain Mutebi Sekatawa Sentong Sentamu bebamu abali ku kisaawe kyaffe olunaku olwaleero wabula nkugambye omupiira sofa tewali yasamba ekyanjawulo bonna bakyafuutika mufuutiike sitayiro oyinza okuba nga ogiyitantamivu buli agukwataka kuba bukubi nga weeguzze buli agukwataka kuba bukubi nga weeguzze kati no bakulengeza wano goalkeeper wa Buvuma naguteeka kengato ne gujja nga muwanvu wano ne bagutomera ne gudda anona defending defender w'essaza ly'abanafu aba Buvuma egugenze bugenzi wabweru gwa kasuka nataate baba n'abasajja ba Kyaddondo bakasukako bulungi akasuse tegulina message Buvuma ne bakubangayo guzze gwakulwanyira wano wabula guyise but seconds 2 omupiira guba tegule ku kisaawe buli seconds 20 omupiira guba tegule ku kisaawe kakati no Kyaddondo again bakaseko bulungi nnyo wano sazaala y'abanafu aba Kyaddondo tebanaba kubanga buzikiza Kyaddondo banyigiriza omuntu wano wabula Buvuma buli kaseera beetaasa tebabakkiriza kubanga tebasembera box ne baguswitchinga maaso ne bagutomerako bulungi nnyo ng'eguze baba n'abasajja ba Kyaddondo neera na passing rangers number 5 baba n'abasajja ba Buvuma be balina mpola zako kubanga atasimula wabula akasuka nga gudda ku ludda lw'abannaffe aba Kyaddondo kakati abanna Buvuma baabano Buvuma batandise balumba batsofa oba olaba essaza lya Kyaddondo batandise okubanga ate bakakkana mpola batandise okusambako ebyabalungi balina gwe basalaasala eno wabula kaganya okwata refali n'agamba aliwo omusambi wa Kyaddondo gwe balidde ali ku lyabeene refali abagambye sijja kubanga atembikiriza mu game gye namula kiro lwava kawungezi kano ku lwaliro okusinzira ate ebigambo nga bibiri mu kaseera kano basajja ba Kyaddondo banoonya wini yaabwe ey'okubiri kakati no waliwo wano golo sawa yonna ebadde ejja babadde bagenda kuba Buvuma ewabi wabula Kyaddondo tebanaba kubanga bazikiza ne baguzaayo mbire gwakutomera Buvuma konanga yoguze bakulengeza no replay wabaddewo okusaagirira ekata goolo enywe gwakusimula mu kaseera kano kyenyiza okuba nga ate nkutegeeza dakika 23 kitegeeza game ekitundu ekisooka kitandise okuba nga ate kituuka mu masekkati gaakyo bagusimula bulungi nnyo nga gwa mu bbanga wano mitwe tebinaba kuba nga bigwa Kyaddondo banoonya goolo yaabwe wano bayiya mpola aliri n'essaza lya Kyaddondo bandise entire ngono yandireta cross wabula badifendize bulungi ne bakuba ne guva ku kisaawe bakulengeza technical bench ya Kyaddondo bali so busy tebajja kubanga tebabikkiriza bali so busy mu kaseera kano technical bench ya Kyaddondo bagala kufuna goal esooka kati no bakasogugula mu sente Kyaddondo bande guleta wano mu bbanga gwakutomera wano guba Buvuma ewabi gugenze bugenzi wa goal kick Kyaddondo mu space ya dakiika nga 3 eziyise yakakola nnumba 2 ez'omutawaana nga gugwera mu sente wano bagala kubanga ate banyigirizaamu dakiika ezasoose wabadde olabira ddala nga abasajja babanafu aba Buvuma babadde bakola ebyenjawulo babadde baluma buli second buli dakiika
baba no bana Kyaddondo ne bakupanga yaguze nkugambye buli agufunako agutuntumula butuntumuzi tewali bukaka mbusambako amasaza gano gombiriri onako lwaliro tewali bukaka busambako nedda buli akufuna kubanga yaguze buli akufuna kubanga yaguze kakati again liri ne saza ly'abanafu aba Kyaddondo bagezaako mpolampola okukakanya ekyetoloovu wano guyina gwe gubuuse no wano bandireeta maina nsaawa yonna bakras genze bugenze mu koona Kyaddondo batandise okukakkana Kyaddondo baagala kuba Buvuma wa bisaawa yonna abasajja ba Kyaddondo batandise okukakkana bagala kubanga ate bakuba muntu waluma essaawa yonna bagala kubanga ate Buvuma bagikwata baginyigirize bagibewa bikyenyiza okubanga ate nkugamba bakulengeza corner kick bakulengeze koona waliwo ekoona wano erijja essaza lya Kyaddondo balina ekoona erijja Kyaddondo baleeta ekoona wano Kyaddondo baleeta ekoona Kyaddondo baleese koona leesa wano gwabagutamedde bugenzi wabweru abawagizi ba Buvuma bonna babadde ku bunkenke kasajja kaleese koona nga lya munyonyi wano tomedde butomezi nokugenda wabweru bagusemuddeko kakati no bana Buvuma nga muwanvu nnyo abadde goalkeeper buli kaseera teguva mu banga gwakuba taekwondo Buvuma wano bagezaako kubanga bateeka omutuku kaliya balina gwe bagalidde referee nagamba gwa kasuka agudda ku side y'abanafu essaza lya Buvuma Kyaddondo bakasusa bulungi nnyo basamba bwera banaguteekako ekigere kakati no Buvuma babadde baguleese mu sente wabula gwakutomera again tebina bakuba nga ate biggwa wano guli mu bank gugenza bugenzi wabweru gukyali not dakiika 27 nkugambye buli agukwatako aguteeka mbire kakati Kyaddondo bano bagabadde bagezako kubanga banoonya omuteebi waabwe tebina bakuba nga biggwa bagufunya ate nate guno jazz number 11 aguteresa jazz number 2 na centering omuwanvu wantagufuna bagutomedde banavuma ne gujja badukuba ennyanga wano bagudifrectinze ne gudda kakati Kyaddondo bayagusentarinze wano mu sente my goodness toyinza kikkiriza nti kakati ate abasajja ba Buvuma bawona buwonyi Buvuma bagala gikwata wabi bagala kuginyonyogera eveemu enseko kisajja kibadde kitomedde kino kijazz number 12 Buvuma balina okuddayo ku drawing board bakyuse ku tactics Kyaddondo batandise okubanga ate bamastaringa bulungi nnyo game wabula baaka ya Kyaddondo tekola nsobi yonna buli gujja bagutuntumula butuntumuzi bagambye wano emajjo tuyinza obutagujjaayo bagambye tetujja birinza tetujja bigumiikiriza guno jazz namba 20 kugamba saza ly'abanafu aba Buvuma bali wakabati engoma etandise okubanga tekula eddakiika ezisembyeyo bakasukako bulungi nnyo tebinaba kubanga bigwa bana Kyaddondo ne bagoba bako yino Buvuma guyise buyise gwa kasuka bana Kyaddondo bagenda okubanga te bakasuka muganda wange mpaka za amasaza ga Buganda naye ogutandise okunyuma gwatandise gwa kibogwebogwe naye baba batandise okukakkana wano Kyaddondo ba defendinga in numbers ate tebalina budde tebalina luzungu mu defense Buvuma bakaseko bulungi nnyo ne bagezaako okukakkana basamba beeraba essaza ly'abanafu aba Buvuma ne baguteeka mu air wano ne baguteeka mu sente Buvuma wano banyanda wano gubadde deflected gwa kasuka guyise gwa kasuka guyise gwa kasuka sofa Buvuma bayiga akagoola akasooka again Buvuma bagenda okubanga ate bakasuka guyise omulundi omulala bagala kubanga ate bekkaanya ebigambo wano bakulengeza abatendesi b'essaza ly'abanafu aba Buvuma bali so bize agukase nagulese wano mu ssente ne bagutomera ng'eguza abasajja ba Kyaddondo
Wuno captain nakuteekako taichin tebina kubanga bigwa Buvuma bayo kubanga tebaguza mu center referee nabagamba tusambe ne batachinga ono mpola mpola referee ayina kyagamba waliwo omusambi wa Buvuma ali ku ttaka referee ayise omusawo balina gwe bakonye wano ali kuli abeene agudde n'agamba my goodness bino nabadde sibimanyi nti gyebiri nze nazze samba mupiira ate ndi ku ttaka lyabeene refali n'agamba basajja bavuma mukakane mukakanye omuliro mukakane mpola mpola basooke bajanjaba omulwadde gukyaliemu nooti atuli ku kisaawe ky'amajjo aisaza ly'abanafu abavuma lirimu ku masaza g'osanga mu bizinga mulimu n'essaza ly'abanafu abasese dakiika 3 ze ziyise ku first half omukomonsi wa firimbi ayimiriza essaawa ye n'agamba kabasooke bajanjaba omulwadde wabula ne ku ttaka avuddewo ekusaza ku ttaka avuddewo omulenzi ono jazz namba 14 yeetimbye omujozi gwa Buvuma mu kaseera kano Buvuma bagucrossinga wano bagala kubanga tebaleeta mu sente bagutomedde nga eguzze basajja ba Kyaddondo bakakkanya naye mu defensi yaabwe tebalina mu luzungu wadde Buvuma bagezaako okubanga banoonya goolo maka gaabwe but the pressure is mounting buli kaseera obunkenke bweyongera yino Kyaddondo badde bagezaako kuyita mwinge balibale ne guyita gwa kasukaneera gudda ku ludda lwa Buvuma bannakyaddondo bagamba bano tubasobola kasita tutandise okubanyigiriza bagamba tubasobola kasita olabanga ffe tubanyigiriza lumu beka kawonawo gemanya nze sports philosophy omuzanya w'ensonga z'ebyemizannyo nkawonawo empaka z'amasaza ga Buganda match day 2 but the game is so stiff and tight buli ludda lwolaba bali so busy bali so tight bakulengeza abawagizi abali ku kisaawe bonna bannyogovu abaana abakyala n'abaami waliwo omusambi ali ku ttaka basajja ba Buvuma gulabika gubasusseeko buli ddakiika eyitawo wabawo alwala buli ddakiika eyitawo wabawo alwala balabika bakozesezza kali akakodyo omanye edda abakoki batugambanga olaba abasajja batabukidde mwerwazeemuuko wabula asituse gwa kasukaneera wano bakasse bulungi nnyo abasajja ba Buvuma Kyaddondo wuno captain ne basamba nga badde mabega mu baaka yaabwe mpola mpola liri n'essaza lya Kyaddondo bagezaako okuyiwa wabula banna Buvuma bali so solid mupiira buli dakiika gwa mubank kyenyiza okuba nga ate nkugamba buli dakiika suubira mupiira okubeera mu air buli dakiika omupiira okubeera mu air ekyo kisuubire bakulengeza Buvuma wano bagezaako okuba nga tebeetaasa nabakubanga gwa mubanga gwa mitwe mitwe kakati no baagala kuyingira mu rabadaba style wabula refali agambye waliwo okusisimula okugenda mu maaso bagutandise mpolampola ebbalibbali eno mu lugoba lwa namba 3 nagusimula mu maaso nagezaako okuba nga ate anoonya abateebi kakati no gutuusa gufunye balina gwe badde bakuba ekkanzu wano adifendinze bulungi tebinagwa bawa n'abasajja ba Buvuma babakube wabi bugenzi wabweru tegunabwa kugwa gukyajja tegugenze wabweru kakati no yino Buvuma bagezaako okuba nga baginnyonyoogera wano batomedde beetaasa tegunaba kuba nga bigwa bano benyanda wano Buvuma kakati bazeemu mu driving seat wabula bano batandise okukola oluzungu batandise okuba nga teboogera oluzungu wano mpolampola mu defense kasita bafunye omukisa baba babadde babakubye waluma wano babadde babakubye wabi
goalkeeper nagusimulanga muwanvu ne batomera mu basajja ba Buvuma teguna bakubanga atebigwa babano banabuvuma tebana passinga ku mpira dakika ziwera 2 yaddemu kakati no balina olukolebwa lukawane mpali bali ne baba ekisajja kiri mu satu ya Buvuma kyagaddewo bulungi nnyo. Rafali nagamba Kyaddondo be bakasuka dakika 35 ebule dakika 10 zokka game ate first half. Tulinde tubanje rafali zagenda kubanga tayongeramu kakati goguno masekati g'ekisaawe Kyaddondo captain nasambako bulungi nnyo nakuba pass nga talina message amaze n'agifuna goli mu namba 2 ne bagutereka eno maaso kunoonya namba 7 waabwe yino Kyaddondo bagezaako kubanga bayiiya defendinze bulungi nnyo omulenzi ono w'essaza lya Buvuma. Dakiika ziri 36 ezo zakaita ku kitundu kino Kyaddondo be bali mu blue be bagenda kubanga tebakasuka match day 2 bakase bulungi nnyo bandireta cross wano gubadde deflected good still ku side y'abanafu aba Buvuma. Buvuma batandise gikyalira mu ngeri ey'omugirano buli dakiika basajja ba Buvuma batandise bakyalira mu ngeri ey'omugirano Kyaddondo kakati no bakasseeko nga muwanvu wano wabula bagutomeddemu nogenda bugenzi wabweru goal kick yesaza ly'abanafu aba Buvuma goal kick yesaza ly'abanafu aba Buvuma. Bakulengeza goalkeeper wa Buvuma agezaako bagamba mufunde mu kisaawe lwaki mugaziwagaziwa njagala guteekawo mu box wennyini nagusimulanga muwanvu ne bagutomera mu omuntu wano ne gugenda bugenzi wabweru gwa kasuka Buvuma bakasuka tolina kubanga tewerabira tunoonya ani agenda okubanga atava mu kibinja paka we tunafuna omuwanguzi n'atuuka ku final 2-25 Buvuma kakati balina oluluma lwe bakoze wano wabula terusobodde kubanga aterugguka kakati gwa kutomera wano Kyaddondo ne guyita buyisi gwa kasukeera bakulengeza Buvuma ne batandika ku reaction onazanyidde mpira gwa banne ekamu 0 wa Buvuma akyali kuli abeene agabye ebifu n'atava ku ttaka oba refali n'abagamba saagala wano beekoza ne bakubanga muwanvu wano yino Kyaddondo bagezaako kubanga bayya ne bagusimulanga muwanvu wano bagutomedde ne guvaawo tebinaba kubanga bigwa Kyaddondo bagezaako kubanga tebayya mpolampola balina be bakyalira nakrasinga wano Kyaddondo bagezaako kubanga banoonya goal esooka batyo obusajja bwa Buvuma buli so defensively well organized babaaka bano abasajja mu baaka bali solid buli side kakati Kyaddondo egambe ffe tujja kubanga tubikkiriza ne bakuteeka ebbali okunoonya namba 7 wabula omupiira gwakubira tegubadde na message yadde n'akamu tegubadde na message yadde n'akamu teweerabira Butambala asamba essaza ly'abanafu abaakabula olunaku olwaleero ensonga ate Buvuma gwe gusoose leero ku ssaawa 9 gwakayitako eddakiika ziri 38 gukyali noti ku lunaku olw'enkya olw'essande ng'ennaku z'omwezi 6 essaza lya Kooki ligenda kukyaza Mawoggola ensonga tugenda kulaba game singo ng'akyaza Kyaggwe bannasingo ne bannakyaggwe balina vibe gye batandise okuba nga bateekawo buli omu kakati alaga munne ayagala mulagako lyanyi ensonga ate Bulemeezi agenda kuba nga ate akyaza Mawokota essaza lya Bugwekula ligenda kuba nga terikyaza Bugerere Egomba asamba Essese Busiro ajja kuba nga ate akyaza essaza ly'abanafu aba Buddu olwo nno tujja kuba nga tulaba geemu endala essaza ly'abanafu aba Buluuli lijja kuba nga terikyaza Busujju ye game zonna za lunaku lwa nkya lunaku lwa Sande waliwo free kick wano ya Buvuma bakulengeza omugezi jazz number 17 ayimiriddewo n'abagamba mukkakane omupiira guli direct mimwa gya goal
ono wabawo abasajja abakuba ebiyanda abakola mu maaso wano geze bugenzi wabweru. Goalkeeper agambye ako sijja kusumbukana nako, agambye ako sijja kutawaana nako. Navimba natambula nga wakaganga wavimba bano tubasobola kebe bano tubasobola bano gambe tubasobola bagusimude nga mwanvu Kyaddondo ne bagutomerako emitogo mbangu akutomera Buvuma again Buvuma baba ne balina omupiira ne bateeka eno mu maaso tebina bagubanga bigwa defending za kyano wabula defensively wabaddewo good combination ne bakuba ne guvaawo kakati Buvuma bagweddiza badde asamba kono nagwa ekigo tegutuuse waliwo be bakunjawo nagawa pasi tetuuse bane guva buve ku kisaawe tegunda kubanga teguvaako gutandise okubanga gunyuma Buvuma ne Kyaddondo buli omu atandise okwagala okukakasa sambako baba n'omuntu ab'ekisaawe ne bapasinga ebbali mu lugoberera namba 2 Buvuma ne baguteeka ku Bombardier wano Uganda Airlines ne bagutomera Kyaddondo nga eguze Kyaddondo balina omupiira wano bagezaako okukakana uno El Capitano nagutereka wano mu center back nakubanga muwanvu nnyo wano kugwejjako Kyaddondo be balina batomera baluka mpola mpola olukwe be bakyalina wano ekyetorovu eddiba mpola mpola abagezaako okulaga wano abasajja banaffe aba Kyaddondo wuno last 17 abadde alina gwasalaasala Kyaddondo ne bagaba akabajjo Kyaddondo batandise okukkakana bagamba twamanyira salibira ku kapeti obedde kitubonyabonya batifennize bulungi nnyo ne Buvuma babadde bagireetera omukwajo gusimudenga gwa mu bbanga wano ne bakuba ekigere ne baguteekako ekigere nga eguze baba na basajja ba Buvuma kapitaano n'amiramu ku mukka wano agabye paasi enfoono bane guyita buyisi ne guva ku kisaawe bakaseko bulungi abasajja ba Buvuma ne baguteekako ekigere n'agezaako kubanga ataaswitchinga pasi tebadde na message Kyaddondo ne bagweddiza ebbali mu goal namba 3 balina gwe bakanze n'ayitawo isi nakrasinga eno okukyusa wengu wabula Buvuma bagutomereyo ne guvaawo ne banywezaamuko kati Buvuma ne bakakkana be balina eddiba be balina omupiira wano mpola mpola ogenda bugenzi wabweru gwa kasukaneera gukyali noti dakika 42 ezakayita ku geemu eno sofa tunatera okuba nga tetuwunzika ekitundu ekisooka tunatera okuba nga tuwunzika ekitundu ekisooka tunatera okuba nga tuwunzika half esooka mu muzannyo guno bagezaako okuba nga basamba mpola mpola abasajja bano bombiriri kakati guguno Kyaddondo wabatunuulira tebalina kyakutte mupiira n'agunyweza mu masekkati nagaba mukakane so nga ate n'essaza lya Buvuma bombiriri omupiira nga eguva mu defense baguuba buubi ne gujja buzzi maaso amasaza gombiriri gano bakyawuuba miwuube bawuuba miwuube bacofa abawagizi bagezezzaako okuba nga ate bajja banna Buvuma bagezaako okuba nga batambula bakufuwa vuvuzera wabula ate bakulengeza set piece Buvuma bayinza ojja okubewabise nga tebabeera defensively well organized wuno atambudde ekyo bibiri aleesinga gwamnyonyo wano bagutomedde nga weguze tegunaba kubanga gugwa gwandidda gukomyewo baaba wabula Buvuma bene guvaawo buvi Kyaddondo bagezezaako okuba nga bakuba empiira kugulu kakati Buvuma bagala okuba nga tebakola ataaka wano wabula tevuddeemu kalungi guyise buyisi refali nagamba mu gukasuka tetulina budde bakulembeza jazz number 3 omusambi w'essaza ly'abanaffe aba Kyaddondo ne bakasukako bulungi nnyo Kyaddondo be balina nazemba akayuma ne katatonya ne baguleeta nga gwa cross wano mitwe Kyaddondo yandikyuka nakubona abadde ky'omwana kuba makanzu ate nga wadde wuwe Buvuma kakati bagwina mu baaga waliwo ayagala okukakasa banne namugamba kooti si kyeyatugambye bakigere kimpadde negugenda bugenzi mu ngalo za goalkeeper
eddakiika 45 ziwaddeyo tulinda za refali. Tulinda refali zagenda kubanga ayongeramu. Refali ayina nno gwawa kaadi wano. Yellow card esoose mu muzannyo guno. Sofa yellow card esoose mu muzannyo guno. Agamba agigabe n'ogigaba. Ayina engeri gy'agukoowodde. Talina budde yadde. Avwe gutyo tugenda kubanga tukomawo n'ekitundu ekyokubiri, but sofa oba wetegereza ekitundu ekisoose essaza ly'abanafu aba Kyaddondo. Essaza ly'abanafu aba Kyaddondo dakiika ezasoose ku muzannyo oba ekisebadde tebanaba kubanga bakifiiringa kimala simanyi, but obadde olaba nga dakiika ezisoose essaza lya Buvuma babadde bagezezzaako nnyo tuukawo mu ntabwe mu bokisi ya Kyaddondo, wabula tebasobodde kubanga ate bakola ekyenjawulo. Tebasobodde kubanga ate empiira bagikuba ku goal. Gugenza okubanga ate eddakiika gye gufundikiridde eddakiika ezisembyeyo obadde wetegereza essaza ly'abanaffe aba Buvuma nga buli kakiseera babadde babakyalira, buli ddakiika babadde bakyalira Buvuma. Buvuma bagikyalidde enfunda eziwererako ddala. Buvuma gugenza okubanga ate guwunzika ng'olaba yeetaasa bwetaasa. Katunde tulabe ekitundu ekyokubiri. Kyaddondo mu kaseera kano kiba kitegeeza alina points 4 nga we gukyayimiridde mu half time, so nga ate Buvuma abeera ku points ziba 2. Buvuma noonya wini esookera ddala mu mpaka ku mulundi guno ez'amasaza ga Buganda 225, so nga ate Kyaddondo banoonya wini yaabwe ey'okubiri oluvannyuma lw'okuba nti ate bakutte Bulemeezi ne bamukwata akabadya ne bamukuba goal 1-0. So bwe bityo bikyali. Tugenda kubanga tukoma n'ekitundu ekyokubiri.
tukomyewo ekitundu ekyokubiri ssaza ly'abanafu aba Buvuma litunkana essaza ly'abanafu aba Kyaddondo. Buvuma balese Ozere Brian Mugol, Makombi Asman balese Eja Mafeni, balese Kare Trevor, Kalema No balese Kimuli Michael, Katamba Henry Brian, Kosa Kasacha Ibra, Nsubuga Gideon, Bayiga Bob, Lakasto Patrick, Songa Tekatebe balese Segawa Patrick, balese Mutonto Tone, Ramadan Rahim, Magende Benon, Kagaba Gerard, Kosane Sekandi Patrick, Ubonyo Dennis, Kosa ne Chimbowa Abib, Semanda Ronald Kosa ne Kaiza Badilushon, Songa ate no mulenzi na Mane Sharif na ye bamule. Songa ate sazali abanafu aba Kyaddondo balese Bwabye Ashraf Mugol, Kaiga Alex, Samuel Mande, Wafula Donald, Chirumira Elias, balese Kyaze Faizo, Kasajja Rake, Kosa ne Mutebi Alexi, Sekatawa Enoch, Sentongo Sulaiman Kosa ne Sentamu Sudais, Bwegutono gutandise wano essaza ly'abanafe aba Buvuma. Oh, katulina refali kyagamba balina omusambi gwe batemedde wano mu Ntabwe. Akoze ki kino? Refali agabye penalty y'essaza ly'abanafe aba Buvuma. You can't believe this. Fa webadde yakibogwe nnyo engeri gyagikoze naawe. Toyinza kikkiriza seconds mu kitundu ekyokubiri essaza ly'abanafu aba Buvuma bafunye penalty, bafunye akanya. Toyinza kikkiriza muganda wange. Abawagizi ba Buvuma basaba essaala basanyufu bazibagamba ati listi weewaawo gol enatera okuba nga atenywa. Zero Mubeka Kaunawo, the sports philosopher mutanya w'ensonga z'ebyemizannyo. Mu ddakiika esooka nga tennaba nakuggwaayo essaza ly'abannaffe aba Buvuma bafunye penalty. Bakulengeza goalkeeper Bwabye Ashraf, goalkeeper w'essaza ly'abannaffe aba Kyaddondo yasigadde okuba nga ate ataasa banne, so nga ate Nsubuga Gideon agiyimiriddemu. Omusambi wa Buvuma Nsubuga Gideon yagenda okuba nga ate akuba. Nsubuga Gideon yeyekka asigalidde okuba nga ate ataasa banne. Bwabye Ashraf goalkeeper yalina okuba nga atambudde ekimu bibiri bisatu. Uno Gideon, what an opposite goal! Kibakubye opposite baba. Abawagizi ne bagenda mu heya. Bawagizi bagenze mu eya basajja ba Buvuma. Kimukubye goal nga masavu. Oh my goodness. Bahaba kimukubye opposite. Omulenzi ono jazz number 10 Nsubuga Gideon. Omulenzi Nsubuga Gideon ekisawo enduru neeraya. Abavubi the Sharks bagamba bano tubayina. Lengera ka celebration ke bakoze. Lengera ka celebration. Lengera bakubye enkasi abasajja ba the Sharks. Bakubye enkasi. Abasajja ba Sharks bakubye enkasi. Gulyemu 0 dakiika na 7. Kyaddondo kakati balina okulwana bafuna equalizer nga bukyali. Babano bagezaako okuba nga bayaba Kyaddondo. Wabula nga babakedde penalty. Omulenzi Nsubuga Gideon. Bwabye Ashraf agudde eri Maserengeta ne gugenda eri baba. Kakati nno Buvuma badde bagezaako okukola olumba teruvuddemu kalungi. Kakati gulyemu 0 dakiika na 8 zezakayita ku kitundu kino ekyokubiri. Bakulengeza penalty. Bayawudde omusajja. Bayina engeri gye bakubye enkasi wano. Bakubye enkasi. Omanyi basajja bava mu bizinga. Kakati no Buvuma baagala kubanga bayiye again.
bakulengeza Buvuma wano we basamba mpola mpola bayise bali kakati amanyi gabeyongedde abagizi ne balayo enduulu bakulengeza jazz number 2 Buvuma wano bandireta maina nsawa yona Buvuma defending nze bulungi nnyo jazz number 21 Wafula Donald nakubanga muwanvu nnyo neguyita buyisi oguyise kati bana Buvuma bafunye vibe omudigido gulinye gwa waggulu nnyo. The vibe is high omudigido gwa waggulu nnyo. Wuno jazz number 3 naletanga muwavu gugenze bugenzi wa bweru abadde omulenzi bayiga Bob omusambi w'essaza lya Buvuma. Bakulengeza goalkeeper wa Kyaddondo Bwabye Ashraf tayagala kumala kati second ya denemu. Tayagala kumala second ya denemu kaseera kano. Goal kick Baiga Ashraf goalkeeper w'essaza lya Kyaddondo yagenda okubanga atasimula goal kick. Goal kick y'essaza ly'abannaffe wabula waliwo substitution wano ekolebwa. Kyaddondo bakoze substitution. Baleese omulenzi Ssenyunja Isaac. Kakati Kyaddondo bagezaako kubanga badifendinga abadde Wafula Donald. Wabula referee agambye gwa kusimula free kick ya Kyaddondo dakika 50. Wuno Wafula goalkeeper nakubanga mwavu wa Kyaddondo ne bagutomerako kakati abasajja b'essaza ly'abannaffe aba Buvuma bagamba tujja fa n'omuntu bayiga Bob awugalidde bulungi nnyo negenda bugenzi bweru. Bakulengeza Ozere Brian goalkeeper wa Buvuma atandise okubanga ate naye agukwata n'atambulanga wadde atandise otambulanga wadde alimba. Guli emu 0 guli 1-0 essaza ly'abannaffe aba Buvuma wano bayina ekigoolo kye bafunye nga gwakatandika kibataddemu omundigido vibe. Kakati no Buvuma bakubanga we gwazze wano ne bagutomerako ne guvaawo kugambe teguva mu banga. Abasajja bannaffe aba Buvuma wano bageza kubanga babatetenkanya ne bagweddiza wano. Wuno senior n'aguleeta kugenza bugenzi wa bweru. Ekona ly'essaza ly'abannaffe aba Kyaddondo ne baguleetanga muwavu wabula bagutomedde butomezi nga weguzza abasajja ba Buvuma ne gudegwa kasuka kati nkugambye bakulengeza wano jazz number 2 omulenzi ono Kayiga Alex nakasuka bulungi nyegen gwa kasuka teguvuddemu kalungi essaza ly'abannaffe abavuma be bagenda okubanga ate bakasuka ne bakasukako bulungi nnyo. Wuno kapiteni wa Kyaddondo n'asambako ebinyuma kakati Kyaddondo badde bagezaako kuyiya goal wabula bye nga weguzze omulenzi ono Kaule Trevor kapiteni w'essaza ly'abannaffe aba Buvuma asambye no nonsense tayagala kubanga ate amanya. Kapiteni wa Buvuma center back bye bukubi nga weguzze wabula osanga singa kakkanye teryandibadde ekoona. Kyaddondo baleese wane koona nga lyamunyonyi goalkeeper nakuteekamu ebiraato tegunaggwa. Referee alina gwagenda okuwa kaadi wano. Katulabe referee omulenzi wa Kyaddondo Sekatawa Enoch bamuwadde yellow card. Sekatawa Enoch bamuwadde yellow card mu game eno. Buvuma balina goal eryemu Kyaddondo North. Dakika ziri 53 ekitundu kya 2. Kakati bakulengeza goalkeeper nagusimulanga muwanvu Ozere Brian ne bagutomera nga weguzze
wona bade El Capitano na bako ante guna kubanga gugwa bakulengeza Trevor no bagomujeko Buvuma ne bakakanya ne bakondesinga wuno jazz number 17 Katamba Henry na guterekene bali esaza lya banafa babuvuma wuno Katamba Henry Katamba nanyiga munda Buvuma banonya go namba 2 wabula omulenzo nabade offside omulenzo no jazz number 14 Kasacha Ibra abade offside kakati no bagenda kusimula bwabe Ashraf goalkeeper wesaza lya Kyaddondo Kyaddondo they are suffocating tebafuna mpewo kati Malak on pitch bagutomedde guzeba na Buvuma Kyaddondo babadde bagezaako guteka mutaichin Buvuma ne bagujamu empewo basamba kompola mpola bagezaako kubanga tebanonya maaso eno yino Buvuma wuno Katamba yalina omupiira gwa banne wabula bagudifendinze bulungi nnyo ne guyita gwa kasuka omulenzi Katamba Enwe Brian atandise okukakana wano bakulengeza jazz number 20 akasuka omulenzi Makumbi Asman ne gujja Buvuma bagezaako kubanga beeyiya bagutomedde no kakati guze mu bank kakati bibadde byabasajja refali naye agambye balina gwe balidde bayiga Bob omusambi wa Buvuma etimbe mu jazz number 3 bamulidde dakiika 55 kitundu kya 2 Buvuma nga ebimiridde kitegeeza ina points ziri 4 Kyaddondo aba akyalina points ze 3 zeyajja ku bulemeezi Buvuma bukya bafunye akagoal bukya bafunye goalo yaabwe mu game en beyongedde enguvu n'amaanyi mpaka za masaza ga Buganda 2025 bakulengeza wana abagezi basatu aniyo nagenda okubanga aleeta bakulengeza wano wasigaddewo abagezi 2 kuliko Katamba ku bagezi bano waliwo Katamba nakuba gugenza bugenzi wa bweru kabadde kabakubye free kick ne bakwatayo ku target gandibadde masanyalaze atambudde ekyembe 2-3 na a few inches akatagu koone ekitego enono guyise gwa kasuka Buvuma be bakasuka ne baguteekako ekigere nga eguze ne guddayo wabweru gwa kasuka nateera nkugambye esaza lya bannaffe aba Kyaddondo bakozeemu substitution ne baleeta Serunyunja Isaac Jazz Kamuziro wabula ebigambo bwe bityo bikyayimiridde bannakyagwe enkya bonna buli woyita mu kyagwe bafunye dda ne zidaboddeeka bagamba enkya bagenda side zeri mu ssingo jjukira babajjamu abasambi nga ba Calvin Peter Emayo ne bakiradapo kakati no free kick yino y'abasajja b'e Kyaddondo free kick y'e Kyaddondo free kick ya Kyaddondo Kyaddondo balina substitution wano 2 ze bagenda okuba nga tebaleeta Kyaddondo bakola substitution baleze free kick wano tabina gona banga yoguze bene guvaawo abadde Kalemanuhu kakati no baba n'abasajja Bavuma bagezako kubanga bakwata omuntu ku kaliya baba no wuno Katamba kata bakutomedde bulungi guvaawo egende baguteekako ekigere Buvuma omulenzi ono Katamba ayina engeri Trevor nakupa ne guvaawo kapitani w'essaza ly'abanafu aba Buvuma tomedde ne guvaawo bakulengeza Kyaddondo yagala kukola substitution essaawa yonna referee agabye free kick eri mu kafo akasava free kick mu kafo akasava
kati nno bakola substitution side zeno Kyaddondo ereeta abasambi babiri ku kisaawe Kyaddondo ereeta abasambi babiri ku kisaawe kuli Ndifuna Ismail Ndifuna Ismail Kosane Kabito Marvin Sentongo Sulaimani azenga amanyi yavani bamugamba guddayo kyasamba bakulengeza omulenzi yetimbe mujozi namba 19 omulenzi ono Ndifuna Ismail bwatyo Kyaddondo bayingiza kamuziro Kabito Marvin ensonga ate era bayingiza wano omusambi omulala bagyeko Wafula Donald jazz number 21 baleta jazz number 19 Ndifuna Ismail kakati free kick ino kakute dakika nkaga goalkeeper agambe nedda buno tebunywa naawe goalkeeper agambe buno butonotono nnyo tebusobola kunywa kakati bagutandise ekatamba balina gwe bakubi wanana akakanzo tekaweze gugenze bugenzi wabulwadde bageza kubanga banonya katamba omusambi wa ssaza ly'abanafu ababuvuma Kyaddondo basamba mpola wano kakati nno azanyidde mu mupiira gwa banne katamba nno katulinze tulabe tegunayita zemu nagudifendinga bulungi Samuel Mande nakubanga muwanvu nnyo kakati nno bagusibyeko wuno dangerous substitution Kyaddondo banonya gole esooka balina be basaze Trevor baba mu nsobi ne bakrasinga wano toyinza kikkiriza nti tewabadde watapinga mupiira guno okunywa Ndifuna Ismail agenze n'abikola byonna omulenzi ono jazz number 19 yakayingira Ndifuna Ismail omusambi wa Kyaddondo wabula abatebadde tebatambudde bulungi tegusobodde kubanga ate bagufunamu kiramu bagusimudde wano no ziteeke nekugenda bugenzi wabwe teguna kutuukayo final gumaze ne guyita bakaseko bana Kyaddondo bagwina ne bagutikula teeke gujje no maaso emitwe bakulengeza Kyaddondo kakati bapakuka bagezako kubanga tebanguwa banoonya Ndifuna Ismail wabula tasobodde kubanga gusima ne guyita buyisi bakulengeza omulenzi ono jazz number 20 Makombi Asman ne bagusimula ne gujja maaso nga muwanvu wabula agaddewo bulungi nnyo omulenzi ono ekyaze Faizo kakati ne bagutekula take again goalkeeper avuddeyo bulungi katagu mubuuge guyinza okubuuka awo abasajja enkazi ezandikubye eryato ne bazijjayo nga bagoba emisinde bakulengeza El Capitan jazz 14 Kasajja Rake nagutikula ekigere ne bagutomera nga yegwaza abasajja babanafu ababuvuma Buvuma sofa wali mu driving seat dakika nkaga mwe mbalina gole mu ku 0 bwe batyo bakulembera bugerere abakubira muziri zoyinza okuyita oxygen minutes yabakubira muziri dakika ezisembayo zanzisa tosobola kubanga atossa bwe batyo mwasobola kubanga teba bategulira Kyaddondo basimula free kick wano bagulesenga muwanvu goalkeeper anywezeza kanyweze omulenzi Sentongo Sulaiman abadde agezaako okubanga atatomeramu omutwe wabula goalkeeper agukute bulungi nnyo Ozele Brian nagutekula nga muwanvu wano bagutomeramu bulungi nnyo nanyweza ye mulenzi ono owatimya naffe aba Kyaddondo Trevor agutomedde nga yeguze baba bano batekula eddiba essaza lya Buvuma bafunye goal ng'ekitundu ekyokubiri kyakatandika ne bafuna penalty yaabwe wabula tebakkiriza mupiira gwonna kati mu box tebakkiriza mupiira gwonna mu ntabwe
bakulengeza Buvuma bakasuka wano omupiira ne bakasukako bulungi nnyo Buvuma nakubye ebitalina message tegusobodde kubanga tegutuuse kakati no wuno jazz number 17 essaza ly'abanafu aba Kyaddondo ye mulenzi Entongo Sulaiman abadde agezaako kubanga yiya wabula omupiira teguvuddemu kalungi Entongo Sulaiman jazz number 17 musambi wa Kyaddondo lwaki abasambi b'omupiira bonna basiba bandage ku mukono gwo ogusamba lwaki musibasibamu abasambi b'omupiira bandage ku mukono sajja wange n'agamba sebo tuba tulina okweragamu okwo Kyaddondo bye basiba byonna bina tebinaba kunywera bakyabakulembedde goal ne baguteekako ekigere ne gujja amasekati g'ekisaawe bano basimula omupiira golkipa bwabi Ashraf akutte bulungi nnyo n'anyweza babano be bakyalina essaza ly'abanafu aba Kyaddondo ne bakakana bulungi nnyo n'akunja badde mulenzi Sekata wa Enoch kakati nno bageza kubanga banoonya goal nappa ne guvaawo kapitani wa ttiimu y'abanaffe aba Buvuma kakati nno wuuno takola ensobi tokola era adde akoze era wano bakulengeza Katamba wuno n'agunyiga ebbalibbali eno kakati nno bayingira banyiga balina gwe balira jazz namba 14 Kasajja Rake jazz namba 10 rather abadde Kasajja Ibra bamulidde ku ntabo wano Katamba mulengera anyigidde Kasajja Ibra omupiira wano wabula captain Kasajja Rake toyinza kikiriza nti captain alidde yeetimbye emyezi 14 ye Kasajja Rake akubye Kasajja Ibra bonna beetimbye emyezi 14 free kick bakulengeza Bayiga Bob yeetimbye omujoozi namba 3 ne Katamba Henry Brian jazz namba 17 wabula Bayiga Bob yandigukuba lwaki tagulekedde owa kkono n'asooka gusala fapos ne tulaba Bayiga Bob refali namuga nti sambe natambula kimbibiri bisatu okubye mu kasenge teguvuddemu kalungi kakati no Kyaddondo babano bageza kubanga tebayiya defendinze bulungi nnyo omusambi ono w'essaza ly'abanafu aba Buvuma kakati nno babakutte ku break wano wabula n'anyweza bulungi nnyo kakati Buvuma be balina wano omupiira balina ekyetoloovu bageza kubanga basamba middle park kakati bagusudde nno Kyaddondo wano bagulekedde wuno jazz number 3 na grasinga wano tegunagwa ne bakuba tegunaba kubanga ogenda wala Buvuma ne beetaasa omulenzi Samuel Mande w'essaza lya Kyaddondo yatanze okubanga ate akuba akatambula kakati no Kyaddondo banyigiriza tabakuba wano omuntu bakubye bwine kugenda ne guyita kakati no wuno Kasakya yagwina kapiteni w'essaza lya Kyaddondo basamba beeraba ne basinga wano akutte bulungi nnyo goalkeeper Ozele Brian n'agutandika quick reaction talina budde okunoonya Makumbi Asman ne bagutomerako ne guyita ye back w'essaza ly'abanafu aba Kyaddondo Katamba Henry Brian jazz namba 17 owa Buvuma afudde abasajja bize wano afudde abasajja bize era abalenzi okuli Tiaga Alex bagamba akasajja kakyala kakati nno rafali agambye still agudda ku side y'abanaffe aba Buvuma bakaseeko bulungi nnyo azanyidde nno omupiira gwa banne kakati bandikwata Buvuma kwata accounts nga tebeegendereza bandikwata goalkeeper Ozere Brian abagizi bamukazaako lya Oze kakati ne basinga wano agutomedde gulaga wono omusambi my goodness
my goodness. Buvuma babadde bagenda gikuba ewabi. Waliwo omusambi wa Buvuma ali ku ttaka lya beene wano. Refali naita abasawo n'abagamba mujje mangu mangu. Refali ayisa abasawo n'abagamba mujje mangu mangu. Bakulengeza aba stretch abazze. Waliwo omusambi ali ku ttaka wa Buvuma. Refali n'agamba abasambe muveewo mu creating space. Bayina bibagambe creating space wano. Goal emu ya saza lya Buvuma. Tuli ku kisaawe ky'abanafu ab'amajjo. Game 1 match day 2. Omulenzi no bamutwalidde ku stretcher. Omulenzi tekibanga bamuliiridde ebyaddala. Omulenzi bamutwalidde ku stretcher. Wabula Buvuma mu subs yakoze. Yaleese ndifuna Ismail Baba jazz number 19. So far impact yo badde ogiraba ku kisaawe. Waliwo first substitution. Buvuma bakoze substitution gye bateetegekedde. First substitution baleeta jazz number 7 Kaiza Badlushon. Kosane jazz number 19 omulenzi Ramadan Rahim. Badru ne Rahim bajja. Buvuma baleeta jazz number 7 Kaiza Badlushon. Bakoze mu substitution. Bakoze mu substitution ni wano double substitution. Kusimude wano ne bakutomerako. Rafali n'agamba luwa omusambi gwa Kyaddondo gwe batemye. Rafali agenda tajja bikkiriza bya faulinga. Bayina gwe bafaulinze. Tuli ku kisaawe ky'amajjo. Ekisaawe ky'essaza ly'e Buvuma. Bakulengeza jazz number 5 omulenzi ono Kyaze Faizo wa Kyaddondo yayimiridde okubanga ate asimula n'aguleeta Faizo nga muwanvu wano bagutomedde tegunaba kubanga gugwa napana gujjawo bagutaddeko Taiching abadde captain Kasajja Rake kakati no Buvuma no bandegireetamu cross sawa yonna guyise again gwa Kyaddondo ne batandika quick reaction wano mu Kasuka. Chani cha Kyaddondo, chani cha Buvuma bakulengeza mu kona flag eno. Waliwo abasajja abeekolako emikolo wansi mu kona flag. Wabula ne baguyisa omulenzi ono Sekatawa Enoch. Omupiira yisiza mu yiso omusambi wa Kyaddondo. Kakati no Buvuma bakasuka. Ne bagutema wano jangu. Omanye ebintu by'abasajja bano first half ate ne second half byawukanyemuuko. First half buli omu abadde agutuntumula mu bank wabula second half olaba buli omu ali soaking bakakkanyemuuko ndowooza barefali bababuuliridde mu kasenge. Dakiika 72 tezakayita ku game en 72 minutes past 90 kakati katulabe yino Kyaddondo babadde bagezaako okuba nga bayiya. Refali n'agamba waliwo foul wano balina gwe balidde. Omulenzi ono jazz 20 yazze nga substitution. Isaac Senyunja bamulidde. Isaac Senyunja bamulidde. Refali n'agamba Samuel Mande obanga gwe bayisiza okubanga ate osimula set piece eno free kick. Free kick yazinga 48 okuva ku ntabwe. Bakulengezawo bakabejja babiri waliwo Samuel Mande aguyimiriddemu yandi bakaiga Alex Kaiga Alex jazz number 2 agulekeye Samuel Mande jazz number 3 Kyaddondo bagezaako kubanga ate bayiya mpola mpola no banoonya goal esooka naguletanga gwa munyonyi wano genze bugenzi wabwelu abadde agunyize near post wabula tegubadde accurate on target. Bugenze bugenzi wabwelu gukyali 1-0 1-0 munabagoberera empaka z'amasaza okusinziira mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo nga muli masaza g'abeeno 18
mwebale kubanga ate mugoberera ensonga masaza ga Buganda campaign 2025 Buvuma gwe yakatwegatako bambadde pink songa ate Kyaddondo bambadde wano omujozo gwa buluka kati Kyaddondo baba no bageza kubanga bayize majo bagenye bageza ko kubanga betaasa timu y'abanafu aba Kyaddondo bandeta si wano teguna kubanga gugwa kubyewo no akubyewo no mpira gw'abanne naawe abagizi ne bagamba next time better bagambye at least ebiina netawunya bakulengeza goalkeeper Ezele Brian nagusimulanga muwanvu wano wabulege Kyaddondo bagezaako kubanga banyigiriza abantu baabwe yino Kyaddondo bali nabe batadde ku kaliya wano ayawudde omupiira gw'abana mu ntabo wano Kyaddondo bandi kubasikocha Katamba Brian nagujawo captain nagulekera Samuel Mande Buvuma bafa Buvuma they are suffocating Buvuma mudakiika eyiseemu babadde tebalina oxygen emala babakyalidde omanye omugenyi okukyalira n'owulira nga n'ekyemisana kiweddewo babakyalidde ekyemisana ne kiggwawo naye nga bakyajja buzi ne bagamba kati ffe tubaliisa eki kale mwe mumanyi kibayambye abagenyi ne bakyaluka guguno gwa mu air nga airline ya Uganda Bombardier manyi Bombardier zezebungetera waggulu mu airline y'eggwanga Uganda gwa kasuka bakulengeza abasajja ba Buvuma wano bagezaako okusamba mpolampola ebbali eno balina olukule baluka kugenza bugenzi wabweru gol emu yasaza lya Buvuma dakiika 75 0 mu beka kawonawo the sports philosophy omutanya w'ensonga z'ebyemizannyo dakiika 75 76 ekiliikinze dakiika 76 ekiliikinze dakiika 76 ekiliikinze baba naba Buvuma bakakanye wano kakati ate no abadde abizaalidde banne Captain Kasajja Rake ogenda ku vidipo gwe mukutu wetuli olina okubanga ate otujja buli wotaaga buli wofuna ennyonta y'empaka z'amasaza ga Buganda buli katambi koyagala okubanga ate olaba buli wasuubiddwa buli kyenjawulo gwe genda ku vidipo Empaka 2025 campaign empaka z'amasaza ga Buganda wano wokka ogenda okubanga ate ofuna omukisa oguzirabako bakulengeza jazz 18 ow'essaza ly'abannaffe aba Kyaddondo gezaako kujja kunja abantu wano bakuba Buvuma essaawa yonna kidifendize nga kikakkamu nnyo ate tebagukubeko omuntu wano Buvuma again rafali agambye balina gwe balidde bakyalira Buvuma buli dakiika eyitawo Buvuma bagikyalira buli kabanga kayitawo bakyalira Buvuma omulenzi ono Kalema Nuhu jazz number 5 yabadde kutaka nga bamulida bakulengeza Lakasto Patrick yagenda okubanga asimula baakona akubye baaka baaba Lakasto Patrick baguse mudenga mwavu ne bagutomerako basajja b'e Kyaddondo bakulengeza Lake Kasajja captain akonyemuko tebina bakubanga biggwa Buvuma balina bwe basamba wano Buvuma no beewalula Buvuma beekulula balina wano gwe batuusiza mu ssente adefendinze bulungi nnyo akalenzi kadde kavaisemu ng'omusota mpola not until badefendinze bulungi nnyo ne bagujjawo kakati ne bakulengeza Rakasto bakulengeza Karemanu adefendinze bulungi nnyo omulenzi ono w'essaza ly'abannaffe aba Kyaddondo jazz number 20 yagenda okubanga atajja Ssenyunja Isaac y'omu ku bayimiriddewo kosa ne Samuel Mande yetimbye jazz number 3 Mande
rather omulenzi ono kayiga buli wajjawo agulekera omulenzi ono Samuel Mande okululi yakubya ni apost kati katulabe kuno kyagenda okuyira free kick yabadde mu kafo ke kamu. Samuel Mande jazz number 3 wa Kyaddondo dakiika ebula 11 zokka game ate efundikire tulinde za refali za n'abatongeddemu ekyenda kijja kuba kikonye. Samuel Mande na great ono bagutomedde kinenzi kyekubye bbanga ayawudde omupiira ono baaba toyinza kikkiriza omusajja wa Kyaddondo ayawudde omupiira mimwa gya ggoolo gyennyini ayawudde omupiira. Abawagizi bayinza okyawaggwe abawagizi bayinza okukyawa buli ddakiika abawagizi bayinza okukyawa buli ddakiika kakati bakulengeza wuno no nagusimulanga muwanvu wano ne bagutomerako bulungi nnyo Kyaddondo banoonya ggoolo naye terabika. Refali n'agamba balina omuzanyizi wano gwe balidde kakati no Kyaddondo balina batwala emisinde wano babatadde ku kaliya basajja ba Kyaddondo balese krasi wano Buvuma buli dakiika bawona buwenyi kakati no Buvuma babano nabo bali mu lukwe banoonya namba 2 banditwala omuntu ku kaliya wano abula kakanyi nnyo bulungi captain wano nasambako senior player wuno nakutekula bugenze mu air mu bank bebalina abasajja be Buvuma wano wuno abadde captain lake nakutekeka ekigende bakutomeramu Kyaddondo kakati bagutadde mu banga. Goalkeeper yasigadde n'akakwata bulungi nnyo n'anyweza. Goalkeeper akutte bulungi nnyo n'anyweza. Goalkeeper akutte n'anyweza. Bakulengeza gukyali 1-0. Basajja babanafe aba Kyaddondo banoonya ggoolo terabika. Refali agambye omulenzi ono akutteko jazz number 9. Bakulengeza jazz number 5 wano agenda okubanga atasimula Kyazefaizo. Kyazefaizo yagenda okubanga atasimula wa Kyaddondo. Kyazefaizo nagutikula wano mbanga ne bagutomera ne guddangayo guze neera nogenda bugenzi wa bweru. Goal kick. Goal kick y'essaza ly'abanaffe. Goal kick y'essaza ly'abanaffe. Bakulengeza captain w'essaza ly'abanaffe aba Buvuma Kalule Trevor ali ku ttaka. Bakulengeza Kalule Trevor captain w'essaza lya Buvuma yatintinga akaviiri oba nkugambe gwanfaananira akaviiri kanfaananirako omukyala full figure. Kalule Trevor ali ku ttaka captain wabula aba stretcher bo tebalina budde buli yeesula bagireeterawo aba stretcher buli yeesula baleeterawo stretcher naye Kalule alabika alina embuto abagamba mugira mukkakana agamba kyafande Badru Serunkoma ngambye kwalinnya ali mitoma akafuna live webale kubanga tekwoli n'omukyala Nakimuli Mariam ngambye kwalinnya wali side ye Bugerere ebbala ngambye streaming live. Kalule Trevor bamutwalidde ku stretcher omusambi Kalule Trevor abasawo bamufulumizza ekisaawe bamugambye katugira tukkanika wano mpola tebagala kumala budde babagambye ekidyeri ekiyinza okutuleka wano babagambye wange ebyaffe tubimanyi muyinza omala obudde bungi. Bakulengeza omusambi Sekata wa Enoch bamugjeeko balese jazz number 18. Sekata wa Enoch bamugjeeko. Sekata wa Enoch basajja ba Kyaddondo banoonya ggoolo mu buli mbeera. Sekata wa Enoch bamugjeeko balese Abbas Muluya mu kifo kya omusambi ono Sekata wa Enoch. So far substitution nga nyanze bakakola ne batambula kimu 2-3 nagusimulanga muwanvu wano bagutomedeko aba Kyaddondo wuno captain lake beroganya refali nagamba badde okusambisa ettima
Referee agambye omulenzi ono jazz number 14 Kasakya Ibra asambisize ttima ku banne. Kakati Kyaddondo sawa yonna gukubyewo no. Tayinza kikiriza. Kyaddondo babadde bafunye clear chance okonverting omupiira mu katimba. Bano abasajja balina ekyejo. Bano abasambi balina ekyejo. Agusibye nakakana. Wabula kibaka kimugalidde. Lengera. 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 Abadde omusambi jazz number 19 yavudde nakatebe okubanga jja. Jazz number Musiramu ndifuna Ismail. Bamukasere ngo hizo gamba yalide sitati. Manyi wosiba sitati. Amanyi bato ina bulungi. Bagutaddeko ekigere nga muwanvu wano. Kyaddondo banoonya golo yaabwe. Defendinze bulungi nnyo. Buvuma wabene guvaawo. Kyaddondo. Kyaddondo banyigiriza wano. Kyaddondo batadde Buvuma ku kinyiga. Omanyi waliwo zino enva ze bateekangamu ekyuma. Simanyi oba bakyaziteekamu. Zino enva z'abasuuna beni zino. Tezikisala kibuli, tezikkirizibwa. N'omala ozitwala ku Supreme. Batuulizaawo akakiiko akalondoola ensonga. Enva ezo batera ozitwala ku Parliament nga bazisize langi ez'enjawulo. Naye kati mizejo bazikendeeza. Bakulengeza Kyaddondo babano. Omulenzi ono jazz number 18. Badageza kubanga ayiya muluya Abbas. Ebali mukona flag wabula tasobodde kubanga ate agujjamu ekiramu. Gukyali goal emu eddakiika nno. Ebula 5 zokka ate eddakiika 9 zigweyo. Eddakiika ebula 5. Eddakiika 9 kigweyo. Wuno Katamba. Nice omupiira gwa banne. Wabula guyisiza mu kafo akakyamu. Zino eddakiika siza kuyisiza omupiira. Kyaddondo babye ku goal wano. Sawa yonna Kyaddondo tebinaba kubanga bigwa. Bebukubi no guvaawo nga weguze. Bakulengeza omulenzi Kayiga Alex. Defender Kayiga Alex yagulina wano. Nakube ekigere nga mwanvu. Ekisaza ly'abanafu aba Kyaddondo. Bebagwina nagulekera Lucky captain. Napasinga banoonya kakati goal. Nabenyana wano genze bugenzi wabwel. My goodness. My goodness. Atoyinza kubanga tokikkiriza. Abasajja eno system balabika bagiyita system nambo. Kyaddondo gitandise okulumbisa mu ddakiika ezisembayo. Agusemudde bulungi Ozere goalkeeper. Wabula ne gubeera deflected. Kakati Kyaddondo bagezaako kuddamu kuluko olusembayo. Eddakiika ebula mbale. Eddakiika ebula 3 enzijuvu. Buvuma be bakasuka. Bakulengeza omulenzi jazz number 13 Ejama Feni. Ne bagusimula nga mwanvu okujja maaso eno. Waliwo yeetegudde nagwe nemmwe y'ekigo. Goalkeeper bwabwe Ashraf. Nakwata bulungi n'anyweza goalkeeper wa Kyaddondo. Bwabwe Ashraf nakuba ekigere nga mwanvu. Bageza kubanga banoonya golo Kyaddondo. Buvuma bagaddewo nakuba Taichin. Ojjukira ziri bicycle kick baluni ze bakubanga. Akubye ekyono. Defender Kyaze Faizo bimutabuseeko. Defender Kyaze Faizo bimutabuseeko. Omupiira gubadde gulina kudda ku side za goal. Kata kube paayo. Twakiyitanga paayo edda. Akubye paayo wano. Bagukasuka nno kaakati. Liri ne saza ly'abanafu ababuvuma be bagulina. Ne bagutereka ebbali eno. Abadde omulenzi ono jazz number 17 Katamba Enwe Brian. Bakulengeza abatendesi ku side zombi. Owa Kyaddondo agamba we need a goal. Songa to wabuvuma agamba nowhere to go. Njagala kubanga tenfuna wini yange esookera ddala katika tulinde tulabe. Wuno jazz number 3 abadde mande. Nakasuka bulungi nnyo. Kyaddondo buli kaseera bagezaako kubanga bayiiya. Kakati diri ne saza ly'abanafu ababuvuma. Kyaddondo ne bagutika ekigere bagutikudde wano nga muwanvu. Ne gudda ne bafunako Kyaddondo abadde Rake kapiteni wa Kyaddondo nakonamu. Wuno mande jazz number 3. Basamba mpola nga bakakanye. Ne batomerako Kyaddondo tebamanyi gye guli.
Captain Travel yakomye oda ku kisaawe nakuba ne kuvaawo abawagizi ne bakuba enduulu ne bagamba yoyo waffe bakulengeza akadenzi kano jazz number 7 omulenzi Kaiza Abdushon wanjawulo muuko Kaiza Abdushon naguteeke bali eno abadde anoonya Kagaba Gerard tagufunye wabula mande nakuba bukubi ne guvaawo wano. Tuli mu ddakiika y'ekinaana tuli mu ddakiika y'ekinaana tuli mu ddakiika y'ekinaana tuli mu ddakiika y'ekinaana wuno jazz number 18 kakati essaza ly'abannaffe aba Kyaddondo banoonya gol wabula terabika abadde mande naguteeka eno munda basamba beraba Kyaddondo banoonya gol wano bandikuba essaawa yonna katulinde tulabe adifendinze bulungi nnyo omulenzi ono baaba abadde ani ono adifendinze omupiira gwa banne Kyaddondo ne bajjamuko kumuka ne baguze ewaka okunoonya golkipa tasobola omuntu wano bigaana gubadde guganye bwabi Ashraf oyinza osalawo ne bigaana n'olaba embaga ya Wakikere abadde lake nagutekula Kyaddondo tebakuba olukoba wano adifendinze bulungi nnyo Captain Trevor abawagizi ne bagamba yoyo kapiteni waffe bakulengeza Kyaddondo enyigiriza wano eddakiika ezisembayo eddakiika 9 zikonye Buvuma ina gole emu Kyaddondo balina noti tulinda za refali guno jazz number 7 Buvuma ne bakuba kugweta sagujjako uno Sean Kashaija ne Kasajja baba bano bemakinze tuli mu ddakiika za refali waliwo omusambi wano ali ku ttaka omusambi wa Buvuma ali ku ttaka omusambi wa Buvuma Kyaze Faizo si Kyaze Faizo ono abadde kuli abwene oba refali n'abagambe tabadde Kyaze Faizo rather abadde Kimuli Michael ne bakubanga mu wanvu wano Buvuma banoonya gol namba 2 ssaawa yonna wabula bagutomeddewo bulungi ne guvaawo katulinde tulabe refali n'agamba badde free kick kakati quick reaction tewakyali kumala budde tuli mu ddakiika za refali Kyaddondo balina gwe bateredde wano engaali refali n'agamba omusambi ono Kagaba Gerard asambisizza ttima abawagizi ne bagamba refali tunyigire ku liiso kakati bakulengeza jazz number 5 Kyaze Faizo yagenda okubanga ate Kyaze Faizo nagusimulanga muwanvu wano banoonya golo kati Kyaze Faizo goalkeeper nabanga weguzze nno Buvuma badifendinze bulungi kyokka baagala kubanga bagutuusa wuno jazz number 7 Kaiza Badrushon nagutereka ebbali wuno ani alina baba naba Buvuma agezako kubanga ayitawo mpola Kagaba Gerard omupiira gw'abanagusudde bana Buvuma bagamba nitwe bagamba yefe tebalina budde kakati Buvuma wuno captain lake abadde agezako kuba pasi badde na message ne bagubira mu kkubo Buvuma babano anyona kanga mpola natangaza nateekako bainocula ebbali eno balina gwe banoonya nno kakati wuno jazz number 9 wabula Mande amulidde bulungi omulenzi wa Kyaddondo gwe bayita Mande nakuteekako ekigere nga muwanvu omulenzi ono Mande tewali kumala budde wadde eddakiika n'emu Let Flavor naggalawo bulungi goalkeeper Ozele Brian goalkeeper akutte bulungi nnyo akutte bulungi muganda wange akutte bulungi nnyo ekyo tayinza kuba nga toosuubira nkugambe tuli mu ddakiika za refali omupiira agumaze embuutu gy'olaba omudigido vibe gy'owulira Buvuma basobodde okuwangula geemu yaabwe ey'okubiri geemu eyasooka Buvuma bakola amaliri ga goolo emu ku emu wabula Buvuma era baali bafumbubidde Bugerere olaba Bugerere bafuna equalizer ku Buvuma mu ddakiika ezisembayo Kyaddondo yakuba bulemeezi ku mulundi guno tebasobodde kubanga tebasimatuka
abasajja b'e Buvuma bagamba nito no yemajjo teguvaawo. Kibadde so outstanding. Olaba goal engeri gyezze mu dakiika ezisoose. Toyinza kibuusa maaso muganda wange. Mpaka za masaza ga Buganda 2025 makidetu kiba kitegeeza mu kaseera kano Buvuma alina points 4, Kyaddondo asigadde ku points 3. Abawagizi ba Buvuma bagamba leo tugenda kuba enkasi nga tuyina amaanyi gonna. Abawagizi ba Buvuma bagamba Kristiawo ze twavumye ebyennyanja. Ssentebe Mukasa Sharif n'agamba nze nabagamba ku majjo tewali ajjawo mupiira. Gambe tewali ajjawo mupiira. Ebikyala ebiwagizi bya Buvuma ono bitaddewo embeera, bitaddewo endooliito. Bigamba baaba twagala kubanga essaawa yonna tukuleetera ku bawagizi wano aba Buvuma batubuulire Kyaddondo batambudde lunaku lwaggulo basuze ku kizinga e Buvuma tebasobodde kubanga ate basimatuka Sharks zirukwata zikutte banna Kampala West ne zibateeka mu ttama ne zibavuubika. Kakati bagamba katulinde kapeti yetukubiza twamanyira kapeti wano ku majjo tewabaddewo kapeti. Abasajja ba Kyaddondo batandise okwekwasa balabika. Bwe bityo biwedde tuweerabira empiira mingi mu kaseera kano ezigenda mu maaso mpaka z'amasaza ga Buganda. Nze Lumubeka Kawunawo, nze sports philosopher muwutanya w'ensonga z'ebyemizannyo. Egemu bwetyo weetambudde essaza lya Buvuma goal namba emu ezze mu ddakiika esookedde ddala mu kitundu ekyokubiri. Naye baaba bwe bityo ebitambudde kitegeeza bannayuganda ate mutukuumire bukuumirizi g'emu eddako twagala kuleetera bawagizi wano. Ye baaba mira mpeera mweraba